ngenda kubanziramu ebirooto byammwe mutadde mu comment section olwaleero. Njagala okubeebaza mwebali kwagala Yesu, mwebali kusinza Katonda waffe, mwebali kusigala nga muyimiridde ku lutalo, mwebali kulwana. Njagala okubasaba nti bw'obazze wano beera ng'okoona ka subscribe wako osobole okuba ng'ofuna video zaffe. Tuba twakagiteekayo bwoti bw'okoona akade oba ogenda kuba ng'ogifuna mangu nnyo mu notification yo. Kale, without wasting time, tutandikire wa Sanyu Sara agamba ati dreaming every time when I ever go into toilet I fail to squat in the pit, latrine and everywhere is dirty and end up being confused. Sara alota agenda mutoyi n'asanga ng'ate buli wamu wonna wakyafu, ne yeebuuza ddala nti kino kitegeeza ki? N'alemererwa okusitama. Okulota ng'ogenda mutoyi ebiseera ebisinga Mukama bakugamba nti weenenye, kubanga ogenda mutoyi kuba kujja mu bukyafu. So Mukama bakulaga kwenenya, wabeerawo ekibi oba ebibi ebiba bikyali mu bulamu bwo nga tebinaba kwenenyezebwa, nakyogerako kemabegako. N'ekirala bw'oloota n'oba ng'ogenza okuba nga weeyambe wantu wonna naye n'olemererwa nga wonna wali uncomfortable, Mukama bakulaga nti oluusi okwenenyako tekuli deep, oli uncomfortable mu ssaala oba wonna weweenenyeza tosobola kweyabya bulungi mu maaso ga Katonda. Ekyo ne kikuleetera okuba nga tosobola kwenenya bulungi, oba ekifo ky'olimu kiri uncomfortable, mulimu abantu abalekaana, oba environment gy'olimu mwe weenenyeza toli safe bulungi, ne kiba nga kikuleetera okuba nga teweeyabya bulungi mu maaso ga Katonda. So mukwano gwange Sister Sanyu, noonya ekifo osobola okweyabiza obulungi mu maaso ga Katonda osobola okuba nga weenenya. Ono bamuyitaani Kavuma Godfrey agamba ati praise God pastor, I dreamed when I was in a line and one of my pastors whom I was used to pray with on radio was giving me a card, and she gave me a card in my name. I was happy, but I was supposed to take that card to another office, but on that office there were steps in the way that I was climbing the steps. I skipped many of the steps and remained with just 3 to enter the office, but I struggled. Amadaala agasatu gammenya okulinnya okutwala kaadi eyo. Mr. Kavuma Godfrey, kyenjagala okugamba nti okuba ng'ofunye kaadi kuva mu ofisi wa musumbawo ate ng'olina okugitwala naye ng'olina okulinnya amadaala, kati amadaala 3 agasembayo ne gakaluba. Kaadi gye wafuna bwe bulokozi. Puliza bulungi Mr. Kavuma, kaadi gye wafuna okuva ewa musumbawo bwe bulokozi buno bwe wafuna. Amadaala mangi g'olina okuyitako okusobola okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda, naye agamu ojja ogabuukabuuka, kati ate agasembayo 3 mazibu. Amasembayo 3 mazibu, gayinza okuba gakubuulira njiri, gayinza okuba nga gakusiga, gayinza okuba nga gaki. Amadaala 3 ago mazibu. Naye amadaala aga 3 n'olaba ng'ostrugglinga nnyo okulaba ng'okola ki, ng'ogayitako osobola okukola ki, okutwala kaadi gy'olina ogitwala ku office. In other words, erina destination gye yali erina okuba ng'etwalibwa, nga destination gy'olina okuba ng'osembera, gy'olina okuba ng'olaga ng'omulokole. So steps ezisembayo oba season ezo zigenda kubeera nzibu gy'oli terms of tests. So olina okuba ng'osaba nnyo, okuba ng'ostanding grounds, okuba ng'ojja kusobola okuyimirira mu kaseera ako. So in other words, Mukama akulagirawo in advance nti nywa amaanyi nga bukyali, season ezijja maaso zigenda kubeera tough. So ogezeko okulaba nga always standingers ekyo oba ng'ostandinga season eyo. Kale ono bamuyisani bamuyise Katushabe Gloria agamba ati thanks brother Stephen and be blessed. What does it mean dreaming while digging, sometimes wedding? Kakati agase ebintu bibiri. Sister Katushabe Gloria, okulota ng'olima ebiseera ebisinga most of the times kisinzira ekirooto bwe kiba kifaanana. Oluusi oyinza okulaba ng'oli mu kirooto olima, ng'oli mu kyalo ewammwe, omanya ogwo gwakubonaabona, gwakudda mabega kubonaabona okulima, ng'olota olima. Naye tosobola okuloota nga toli mu kyalo wammwe oba ng'oli walala
ng'olimu olaba okungula lumonde, okungula kasooli, olimu olaba osiga. So ekyoto kino kisinziira. So bw'oba olaba oloota olima tolina kyokungula bula ng'oli mu kulima bulimi oli okabala nga nawe mundu gy'olimu mu kyoto olaba yakutawaana, manya nti ogumwoyo gwakudda mabega gwakubonaabona. Waliwo okuloota ng'olaba okungula lumonde mungi, egyo mikisa. Oloota okungula kasooli, egyo mikisa. Oloota okungula bumonde buzungu, egyo mikisa. So okuloota ng'osiga, Mukama baakulaga kusiga of course. Ate okuloota ng'olire olaba okabala obonaabona olima, kuba ku mwoyo gwakudda mabega gwa mwoyo gwakubonaabona. Sister wange Gloria, ono bamuyise Jawan Henry. Okay, praise God. Pastor, nze naloota nga UNB nga zakomyewo, zadategeeza UNEB ndowooza yabuseemu nga zakomyewo, naye nga all the subjects I passed only one subject, it was commerce. All the subjects I passed only one subject, it was commerce. All the subjects I passed. Mr. Henry, oba ng'oli muyizi, ng'oli mu student naye ng'ola subject zonna zise nga commerce yaganye, Mukama ayinza oba nga akuwoninga nti teka amaanyi awo. Wandiba ng'olaba ng'omumanyi naye nga Mukama ayinza okuba nga alina kyagala okulaga awo. Teka munya amaanyi osobola okuba ng'oyita subject. Oba nga toli muyizi, wamala dde okusoma, oli ku mirimu gyonna oloota nga subject zonna oziyise naye nga commerce ogigudde, Mukama aba akulaga nti financially ng'omwana wa Katonda tomanyi calculatinga bintu mu nsi ey'omwoyo, okyabikola mu nsi ya mubiri. Otambulira magezi go, otambulira mu feelings zo, otambulira mu ndowooza okugamba Mukama tabiriimu bya business zo. So ky'oba olina okukola, Mr. Henry, kulaba ng'otegeera ebintu gye tubikolamu mu nsi ey'omwoyo, bwe tukola business mu nsi ey'omwoyo, mubeeramu okusiga, mubeeramu okunoonya Mukama kula business yaffe, muba kunoonya direction, mubeeramu okwesigisa Katonda ebyaffe, Mukama atukulembere. So olina okumanya mubeeramu okusaba n'okusiiba nga tusiibira business zaffe, nga tusiibira emirimu gyaffe, mubeeramu seminar, okwateninga seminars. So osobola okuba ng'osearchinga kuno ku YouTube, kuliko business seminars za Pastor Tom Mugerwa, osobola okuba ng'osoma n'otegeera tukola tya business. Muyinza okuba ng'ofairinga mu business yo, okyakiitinga mu business, okumpanya, mulimu obuntu obutonotono, oba ng'oli wa dduuka nga misaani teziwera bulungi, oba nga ku mulimu gy'okola eyo nga wayinza okuba nga waliwo b'okola nabo nga mukola ddiiru ezitali za Bwakatonda, oba nga mulimu kulya enguzi, ebintu ng'ebyo. Sigamba nti obikola naye just nkigaziyaamu, just n'omulala waba nga afuna ekirooto kye kimu. So naawe obe nga weekebera olabe ng'oyitawo. Ono bamuyisani Mr. Josephine Nambejja. Josephine Nambejja agamba ati praise God, Pastor, nze ndi ku kyeyo naye naakaloota emirundi ebiri nga twawukanye. So sister wange Josephine, okuloota ng'oyawukanye n'omuntu ng'oli ku kyeyo, Mukama baakuwoninga. Mukama baakuwoninga, ekiba kigenda okujja mu maaso. So noneesalira omuntu nti aba alina kyakoze, bati olw'okubanga waliwo emyoyo egiyinza okuba nga gigolokose nga gyagala okubaawula. Njagala mutegeere nti sitaani ali mu lutalo, talina byayagala, talina bayagala kubeera wamu. Nga bw'olaba nti waliyo abantu ab'ennugu, anyumirwa kulaba abantu nga babonaabona, ye sitaani. Tayagala kulaba ko bantu bali wamu, tayagala kulaba muntu ng'ali bulungi. So Mukama akuwoninga, akulaga nti wandibanga waliwo ekigenda okubaawula. So yimirira mu kusaba n'okusiiba, yimirira olwana olutalo, then wangule. Bulwa ebintu ebifaana we totyanga ate nodda mu kususpending, okubeera mu suspicious n'omuntu, nedda. Gwe ng'omwana wa Katonda, Mukama buli kyakulaga aba akulaze, n'amaanyi agaba gakijja aba agakuwadde. So bodda mu kulwana olutalo lw'omubiri, nodda mu kukuba amasimu n'okuyomba n'okukola kibiina bina biba bya bwereere. Ate bw'obikola ebyo oba defeatingiddwa, Mukama aba akulaga kuyimirira kulwana lutalo wangule, ozikirize gye emyoyo egyagala okubaawula. Kale anisha simanyi oba relationship gy'olimu ya Bwakatonda oba si ya Bwakatonda. So simanyi, otherwise bwebanga si ya Bwakatonda ng'okyali boyfriend girlfriend, waliwo okuba nga toli bafumbo officially naye nga mulina abaana, nga mwetaaga kulongoosa bufumbo, naye okuba ng'okyakohabitinga ng'oli mu bya boyfriend girlfriend. So oba otanga mwawukanye nga muli mu bya boyfriend girlfriend, of course Mukama bakulaga nti relationship gy'olimu eri unhealthy, giveemu. Mukama tajagala. Okay. Lwamuyisani Kisaka. Kisaka gyo yagamba ati praise God Pastor, I dreaming being in a river. Mukwano gwange okuloota ng'oli mu mugga kisinziira. Bw'oba ng'oloota oli mu mugga gukutwala, ebyo bizibu. Mukama bakulaga nti waliwo ebizibu ebyolekedde obulamu bwo. Oloota oli mu mugga owuga, oloota omugga gukutwala,
oloota oli mu mazzi onoonya eweekwata tolabawo, ebiseera ebisinga bibeera bizibu, bibeera bizibu ebingi. Yes, tukyeyongerayo n'okwasalinga ebirooto byammwe. Ono Alishika Farming Company Limited, webale Alishika Farming Company bannange mwebale kukola erabika company ya bulimi. Anyway, sigimanyi bulungi naye mwebale kukola, erabika company nnungi. Praise God, Pastor. I normally get dreams seeing babies or caring them. I lost my baby. Dream number 2 kansokere ku kyoto ekisooka. Alishika Farming Company, okulota nga olina abaana ebiseera ebisinga Yesu agamba muleka abato bajje gye ndi, awo bwe balisikira obwakabaka bwa Katonda. Bw'oba ng'oloota ng'olina abaana ebiseera ebisinga abaana bali presentinga Yesu. Okay? Abaana bali presentinga Yesu. Yesu aba akulaga nti is around you. Is around you. Oba ng'oli mwegayirizi, sometimes Mukama bayinza okuba nga akulaga kwegayirira ku lw'abaana. Kisinzira abaana ab'engeri gy'oba obalabyemu. Ayinza okulaga bamulekwa, ayinza okulaga ng'olina abaana abakazaalibwa, olina abaana b'amasomero. So oba ng'oli mwegayirizi, of course Mukama bakugamba kwegayirira ku lw'abaana abo. Oba just woloota ng'oli around children, Yesu aba akulaga nti ali wamu nawe. N'ekirala, bw'oloota ng'olostinze omwana wo, kiba kitegeeza you have lost Jesus along the way, you have lost salvation along the way. Obulokozi bugenda. Mumanyi nti mujjukira story ya Mary ne Joseph, batambula ennaku 3 ng'omwana bamulese mu yeekaalu, ng'abuulira njiri bo nga bamulese awo batambudde. Bamunoonyeza ennaku 3 nga bamulaba ku nnaku olwokusatu. So bw'oloota ng'oluzinze omwana ng'abuze, sometimes kiyinza okuba physical ng'omwana we agenda kubulabya ddala, ne most of the times generally ekyoto kino kitegeeza nti obulokozi somewhere oyinza okuba ng'olinawo osiripalinzeemukko, oba Mukama ng'akuwoninga nti you're about to lose your salvation, or you're about to lose Jesus, ogenda kutambula nga Yesu toli naye. So abeera so careful mukwano gwange, kebera obulamu bwo, oba nga waliwo ekintu kyonna ekiyinza okuba nga kikujja mu bulokozi, oba nga kikwetera okuba nga ogwa buli kaseera, oba nga backslidinga ng'odde mabega. Ekyo kye ekyokubiri ogambye, I dream thieves taking my things in house and fighting with them, man, but I wake up while fighting. Oloota ng'olaba babbi babba ebintu byo n'olwanagana nabo okubanga tebabitwala. So okuloota ababbi mu kirooto, Bible egamba Sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Oyo abeera mulabe Sitaani. Sometimes abeera ng'alumbye business yo direct ng'ayagala kugisuula, nga si babbi direct nti bagenda kujja kubba, naye ng'omulabe Sitaani yazze kuba ng'akusuula mu byenfuna. So Alishika Farming Company, manya nti omulabe bw'oloota ebiseera ebisinga ng'abba ebintu byo, manya nti omulabe ayagala kuzikiriza business yo, oba ebiseera ebisinga aba ayagala ku bintu byo kubibba direct oba ng'oli musuubuzi. Ekyokola kyangu nnyo, bw'obanga towa kimu kya 10 tandika okuwa ekimu eky'ekkumi, kubanga Bible egamba muleete ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwa mulabe si bakwatire omuli. So sometimes okuloota nga ebintu byo bibbibwa, Mukama bakuwoninga nti tandika okuwa ekimu eky'ekkumi mu bujjuvu bwakyo, Mukama asobole okuteeka obukuumi ku business yo, kubanga obanga omuwadde part ku business yo, obanga okoze obutuukirivu, obanga ssente zo zikola emirimu gya Katonda, Mukama batadde. Oyinza okugamba ate mpaayo mu kanisa, nedda, owaayo mu kanisa naye ekimu eky'ekkumi, Bible egamba ekimu eky'ekkumi kya Mukama, tekiba kikyo, tekiriko debate ate kisale. So tandika okuba ng'owaayo ekimu eky'ekkumi mu business yo, Alishika Farming Limited. Yes, bw'obanga obadde okiwa, manya nti Mukama akuwoninga, yimirira olwana olutalo, onenye omuli. Sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza, naye Yesu yajja okuba ng'agaba obulamu. Ayi mukwano, tukyeyongerayo n'ebirooto, naye oba tonaba kusubscribinga ku channel ofirwa bingi, so nja kusaba subscribinga kona kadeyi engeri yokka gy'ogenda okuba nga ofuna notification nga nakateeka video wenti ejja kuba ejja mu notification yo. Okebere n'ekyala wuliza video eno mpaka bweggwayo, ekirooto kyo ojja kuba ng'okiraba. Ono bamuyise Evelyn Twina Masiko agamba ati praise God, Brother Stephen, I always dream while quarreling with someone. It is now 3 times and with the same person. So okuloota ng'olina gw'okaayana naye, omuntu oyo sometimes bwemba nga muli mu good times oba ng'omumanyi, Mukama ayinza okulaga nti waliwo ekitali kituufu wakati wammwe babiri. Oyinza okuba nga tokimanyi, naye nga manyi Mukama Katonda yakebera emitima. Bw'oloota ng'okaayana n'omuntu, sometimes museeyo omwoyo, omuntu oyo mwegendereze. Most of the times era Mukama ayinza okulaga, oyinza okuba ng'okaayana physically, mubuliwo ng'oli mukaayanyi, Mukama ng'agezaako kuwoninga, oba ng'oteereza omumwa gwo
mukama waffe yeebazibwe. Yes, naye ate bw'obanga toli mukaayanyi ng'oli muntu mukakkamu tokaayana nnyo otanga okaayana n'omuntu omuto omwegendereze. Yes, and pray very, saba nnyo. Saba nnyo wayinza okuba nga waliwo ekitali kituufu. So ekyokukola mu kirooto kino, saba. Bw'obanga toli muntu akaayana, oli muntu agendereza n'akamwako, saba, wayinza okuba nga waliwo ekitali kituufu. Wayinza okubuuza ekitali kituufu nga ki? Of course ekitali kituufu omuntu ayinza okuba nga alina kyakola ekitali kituufu gy'oli. Okay? Wabula ng'ebiseera ebisinga ekirooto kino Mukama baakugamba weegendereze n'omumwa gwo. Oyinza okuba nga Bayibuli etugamba nti buli kigambo kyonna kye tufulumya kiritubalibwako. Oyinza okuba nga toli mwegendereza n'ebigambo byo ng'omala gayogera, oyombayomba n'abantu, omala gayogera just anyhow. So nakyo banga okitunula mu mukwano gwange. Ono bamuyise Nnaabiri Susan agamba nti praise God, I always dream when I'm chasing birds in the garden of rice. And I dream when I'm different village in a bird house. Mukwano gwange Sister Susan, okulota ng'ogoba ebinyonyi mu nnimiro ey'omuceere. Omuceere gutegeeza mukisa. Kati ate ebinyonyi bibi. Kati bw'olota ng'olaba ogoba ebinyonyi mu muceere gumanya nti waliwo emikisa gyo. Waliwo emikisa gyo mingi kubanga omuceere guli represent emikisa mingi. Waliwo emikisa gyo mingi naye ebinyonyi byagala kugirya. Ebinyonyi Bayibuli egamba omusizi yali asiga ensigo, zimwe ezigwa ku mabbali ge, ebinyonyi ne bijja ne bikola ki ne bizirya. Kati okulota ng'olaba ebinyonyi biri mu kubanga birya ebintu byo, njogera olwo yalota ng'olaba ebinyonyi birya ebintu byo, oba ng'olota olaba ebinyonyi, ogoba ebinyonyi mu nnimiro ey'omuceere oba mu nnimiro gy'olimu, manya nti waliwo omulabe ali kubanga abba ebintu byo. Omulabe mbagamba Sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza. Manya nti omulabe azze okuba nga ali ebintu bya bisaanyeewo abizikirize. Okulota ng'omugwa Mukama baakugamba yambala amaanyi, olwana olutalo, owangule omulabe Sitaani kubanga yeeyamye okubanga akuzikiriza n'ebintu byonna na buli kakisa konna k'olina kubanga guno omuceere guli representing omukisa omungi, abundance. Kati ate omulabe n'abanga ebinyonyi byagala kugulya. Mujjukira ne ku kirooto kya Yusufu, omusajja ababeeka bali abasajja babiri mu kkomera. Yusufu be yalotolera ebirooto. Omu yaloota nga yeetisse ekisero, ebinyonyi ne bijja ne birya mu kisero kye ku mutwe. Nga yeetisse ekisero ku mutwe, ebinyonyi ne biva eri nga birya mu kisero kye kyali yeetisse ku mutwe. Yusufu n'amugamba ekirooto ekyo kitegeeza nti nno bagenda kukutemako omutwe. Okay? Kabaka agenda kukutemako omutwe. Omulali yalaluse ekirooto ng'alaba akutte ekikompe, ali mu kusaavinga mukama we n'amugamba gw'ogenda kuddizibwa omulimu gwo. So ebinyonyi mu kirooto byegendereze nnyo, bintu bibi nnyo. So yigira mu kusaba n'okusiiba olwanyisa omulabe. Bayibuli egamba submit yourself unto the Lord, resist the devil and the devil shall flee from you. So olina okuyimirira resisting Sitaani. Bagamba nti bw'olota ekirooto kyonna totya, amaanyi n'obuyinza byakuweebwa mu Luka 10:19. Kikyandikwa kyenkozesa wano. Tiraba mbawadde amaanyi n'obuyinza okulinnya ku misota n'enjaba ez'obusagwa na buli maanyi ga mubi, tewali kiri bakola obi n'akatono. So mukwano gwange totya. Oyinza okula ekirooto kino ogamba bannange ngenda kukola nti emikisa gyange gyonna Sitaani agimalawo agitwala. Amaanyi n'obuyinza obiyina. Yingira mu kusaba n'okusiiba ennaku 7. Of course rebuking omubi. Amaanyi n'obuyinza byakuweebwa, Sitaani tasobola kusinga maanyi. Ono bamuyise Sandra Asimu agamba nti praise God brother Stephen, I dream when I was going to have exams and I separated myself from my friends to revise my books. Sandra Asimwe, olota ogenda kukola bigezo n'olaba nga weeyawudde okubanga osoma ebitabo byo. Kinjagala okugamba mukwano gwange, Mukama agezaako okugamba nti obulamu bwo bujjudde ebintu bingi nnyo. Oyinza oba osiba ku social media, oyinza oba osiba mikwano gyo, tolina budde bumala eri Katonda wo. So okulota ng'olaba weeyawudde okubanga osoma ebitabo byo. You have exams ahead, tests zijja mu bulamu bwo naye ogenda kuzigwa kubanga tolina budde bumala ne Katonda wo. Kinjagala okugamba Patricia, okulaba nga you go off social media, okulaba ng'osoma ekigambo kya Katonda for hours. Okisetolinga okisome, okimeditatinge, okiyingize mu ndamu gwe. N'ekirala, funa obudde obumala ne Katonda, weeyawule. Olabi wano nga weeyawudde, I separated myself from my friends to revise. So Mukama wano yakulaze nti nno there tests that are coming along the way. Waliwo ebintu ebigenda okujja mu bulamu naye tests ezigenda okujja mu bulamu naye ogenda kuzigwa. Lwaki? Kubanga teweeyawudde kimala. So njagala okusaba teweeyawula kumala kaseera kokka, wabula beera nga weeyawula buli kaseera, weeyawulire ddala ku nsi. Ebintu ne bade bikutwalira obudde biggalewo. Beera ng'osoma ekigambo kya Katonda, weekumire mu kuwuliriza pastors, online kuno kubeerako sermons nyingi, radio kweziri, osobola okutega ku MSF radio, osobola okufuna ka app n'obeera ng'ogitega oba oli ku mawanga oba oli mu Uganda, so otega channels kweziri eziwererako ddala eza MSF, n'obeera ng'owuliza ekigambo kya Katonda, so ne kiba nga kikuyamba. So weeyawulire ddala ku bintu by'ensi mukwano gwange Sandra Asimu, weeyawulire ddala
kubanga togenda kusobola kwistandinga test nga teweeyawudde, wabula obanga obadde byonna bikola n'ofuna ekirooto ekyo Mukama baakugambye nti weeyawuleko akaseera kali special kusaba n'okusiiba either nnaku 3 either nnaku 7 okubanga onywa amaanyi olwa test egenda okuba ng'ejja mu bulamu bwo. Yes, ate bw'obanga toli mulokole, yes Mukama of course aba akulaga nti nno ebintu byensi bikoshumize, komawo eri Katonda wo yatula obulokozi otambule ne Yesu weeyawulire ddala ku bintu by'ensi kubanga ensi kuzikirira kwennyini. Yes, ono bamuyise Namutebi Mariam agamba, praise God brother Stephen, I always dream when I'm flying in the air, whenever I'm being chased and sometimes when I'm walking in group. Thanks for the teaching. Mukwano gwange okulota nga obuuka mu bbanga ebiseera bisinga most of the times nga tokakinga ku ground, ogwo gubeera mwoyo gwa kufa, obeera ova mubiri gwo. So sometimes oyinza okulota nga oli mu bbanga, ng'otambula mu bbanga, you can't control yourself, ng'ogezaako okudda wansi naye nga tosobola controllinga mubiri gwo kudda wansi. Ogwo gubeera mwoyo gwa kufa we guba gukulumbye. Ng'oli mu bbanga ogezaako okulinnya wansi tosobola, ng'olaba ofulayinga mu bbanga naye ng'ogezaako okubanga ogezaako olwana odde wansi olwana naye nga tosobola, gubeera mwoyo gwa kufa. Sometimes oyinza okulota nga oli mu bbanga, obuuka mu bbanga naye nga abantu bagezaako okugoba naye nga tebakukwata, nga bakugoba naye nga tebakukwata. That is something different. Mukama baakulaga nti waliwo emirimu mibi egigezaako okubasowinga naye tegikola ki, tegigenda kukusobola. Yimirira mu maanyi olwane olutalo ogiwangule. Muyise Hannah Masi agamba, praise God pastor, I always dream forgetting my shoes. When I turn back to bring it, I wake up. And another dream, okay, kansoke kino. Okulota nga weerabidde engatto zo, nodayima bigozzinona naye n'ozuukuka. Okulota nga weerabidde engatto zo, engatto ebiseera ebisinga zirepresentinga magenda. So okulota nga weerabidde engatto zo, sometimes along the way oyinza okuba nga oseereddemukko amagenda go n'oba nga ovudde ku magenda go. Mukama ffe omulungi yeebazibwe. So okulota nga oluzinga engatto, oluzinga magenda. Nja kukola ekirooto ekikwatagana ku ngatto naye kanziremu ekirooto kya sister wange kuba ku luzinga magenda go mukwano gwange. So olwota oddayo okuzikima ate n'ozuukuka. So njagala oyimire mukwano gwange sister Hannah Masi olwana olutalo ojjeyo amagenda go yonna gye gaakwatibwa, yonna gye obanga weerabira engatto zo buli kaseera magenda go. Yes, stabilizing ebigere by'omu bulokozi osobole okuwangula. Another dream, must say, I saw my shoes on stone of falling river. When I tried to go and get it, disappeared. Okay. Kyekimu sister Masi, okulota ng'olabe ogambye engatto yo ng'eri kuki eyagala kugwayo mu mugga. Nagambye omugga guli presentinga bizibu ebiseera ebisinga. Nogezaako okugivikinga neebula. Kizigeza kugamba mukwano gwange nti amagenda go ga disappearinga mu bulamu bwo. You're struggling along the way. Okay? Omuntu yenna okubanga oli of course okukyesinga kaliya yo oli ku magenda go weeyongerayo naye okubanga oli mu struggling engatto yo ginonya togiraba ate eri ku nsonda egenda kugwayo mu mugga ate ne disappearing. Byonna bina ku struggling mu bulamu, toli mu magenda go, just struggling in life. Okay? Katonda yagaba amagenda of course kubanga yatuleeta ku nsi eno, yatuwa purpose. So kyenja okusaba mukwano gwange komawo eri Katonda weeyawule, noonya Mukama ajja kukuyamba okubanga akomyawo amagenda go. Mukama waffe yastabilizinga amagenda gaffe, yastabilizinga ebigere byaffe. Mukwano gwange yigira mukusaba n'okusiba yonna amagenda go gye gaakwatibwa, yonna gye gabulira, Mukama agenda kubanga agakomyawo. Yigira mukusaba n'okusiba kwa nnaku 7. Nnaku 7 ziri presentinga perfection. Okay? Ojja kuba perfectingwa mu nnaku ezo. Simanyi oba oli mulokole oba toli mulokole, of course kkiriza olokoke. Katonda waffe agaba amagenda abe nga akomyawo mu magenda go, otandika okutambula nga weeyongera level ku level naye ng'oli mu magenda go. Okay? Yes, ono bamuyite Nabukenya Teddy, naloota nga waliwo apadde amatooke naye nga kato nnyo n'engendo kawaata nga kakulu. Nabukenya Teddy, kyenjagala okugamba nti waliwo omukisa ogenda okujja mu bulamu bwo guyinza okuba nga gunyoomebwa, ng'ogutulwa ng'ogunyooma katoko olaba nga katonya ogenda okawaata nga kakulu. So olwo omukisa oguyinza okujja mu bulamu bwo ng'ogunyooma, naye omukisa ogwo gw'amaanyi nnyo. Waliwo opportunity eyinza okujja nga nyangu naye egenda okuconnectinga ku opportunity ez'amaanyi egenda okuba nga ekwongerayo nnyo naye ng'eri awo ng'enyoomebwa. So tonyooma kintu kyonna Mukama kyaleeta mu bulamu bwo oba humble beginning. Oyinza okuba nga olina akantu k'okola awo Nabukenya naye ng'olaba katono naye ng'oli mulokole weesiga Katonda. So akantu ako njagala okitegere nti Mukama Katonda akamanyi. Beera mwesigwa mu kantu ako, bwe kaba ka business, weekimu eky'ekumi, kola buli kyonna ky'osobola okukola.
beera mukazi mwesigwa mu kantu ako Mukama Katonda agenda kakoleramu ebikulu n'ebyamaanyi. Bw'obanga tolina kyokola waliwo ekintu Mukama kyagenda okuleeta mu bunyo. Mukama akola akantu katini nnyo bwe kati kasigo katini nga kaweka kalidaali naye nga kagenda vaamu omuti omunene. So beera mwesigwa mwako, tonyooma tokola ki, teweekkiriranya, beera mwesigwa mu ekyo. Olwamise Ajulu Juliet agamba ati praise God pastor, I always dreamed school sometimes when sweeping compound at school. Okudde mabega okulota Ajulu ngodda ku ssomero ebiseera ebisinga mwoyo gwakudda mabega mukwano gwange, ate okulota ng'oli mukwera ku ssomero, olota ozze ku ssomero olota oli mukwera, Mukama bakugamba okwera kutegeeza kwenenya. Okay, ate okulota ng'ozzeeyo ku ssomero gy'okolera emirimu gy'oli mukwera compound, ebiseera ebisinga kuba mwoyo gwakudda mabega. Ate kati wano waluusi oli ku ssomero ng'oli mukwera compound, simanyi wabadde ku ssomero oli otya. Ekirooto kino nandyagadde kyonna okiwulirako, kusaba kisindikiro ku WhatsApp. Simanyi naye nga sometimes ekirooto kino kiyinza okujja mu mbeera nga Mukama agezaako okulaga nti nno gezaako okuba nga okomawo okuyigirizibwa, okuba nga osobola okutereeza obulamu. Naye ng'okulota ng'odda ku ssomero ebiseera ebisinga guba mwoyo gwakudda mabega. Ate oluusi kati wano wagambye oloosi oyera, kati simanyi mudu ki yawaddemu oyera, oyinza okuba nga adoyambadde oli mukozi wa ssomero ng'oli mukwera, gyonna myoyo gya kubonaabona, kudda mabega kubonaabona, kubanga most of the times abantu abakola omulimu ogwo babeera mu mbeera nga nzibu nnyo. Ono Lucky naddamu dda ekirooto kyo. Praise God by Stephen. Okay, thanks for your work. Tell me about the dream of washing and sweeping. Okay, kinaddamu ekirooto kyo Lucky kyali kirala. Ne kino kirala okulota ng'oyoza ng'oyera. Mukama bagezaako okukulaga nti waliwo ebintu ebitali mutuufu mu bulamu bwo. Kati okwoza kuba kwenenya, kwoza ngoye tuzoza mu musaayi gwa Yesu. Oyoza bintu, oyoza ngoye, Mukama bagezaako okugamba nti wennyike mu musaayi gwa Yesu. Wenenye deep repentance okuba ng'oyoza engoye, okuba ng'oyoza ebintu. So gezaako okuba ng'olaba nga wenenya ate ng'okitegeeza, n'okulota ng'oyera. Ebyo byonna kwera kuba kwegayirira ebiseera ebisinga nakwenenya, kwegayirira nakwenenya kubanga osweepinga. Bw'olota ng'osweepinga compound ewuwo, Mukama bakugamba kola ki, wenenye kuba ebintu ebiri mu bulamu bwo. Oyera osweepinga ku kanisa, Mukama bakugamba wenenye ku lw'ekkanisa. So kisinziira mukwano gwange wawe wabadde osweepinga. Yes, ono misani Esther Semakula. Praise God, I dreamed when I was going to prepare for history paper. Then I remembered that I dropped history a long time ago. Kali nabivaako ebya preparation kubanga yadde alabye. Mukwano gwange kijagala okugamba Esther Semakula, okulota ngenda kukola history paper naye ate n'olujjukira nti of course history wamusuula n'ota preparinga. Mukama bagezaako okulaga nti ebikadde byonna mu bulamu bireke. Okay, ebikadde byonna mu bulamu let it go. Mukama agamba laba ndi nkola ekigambo ekijja mu bulamu bwo tolikimanya. So ebikadde byonna Mukama agezaako okulaga nti you dropped history. Ebikadde byonna byobadde ogezaako okulowooza byonna bite. Kkiriza Mukama Katonda akola ekigambo ekijja mu bulamu bwo. So nakola ku video y'okuddamu y'okulota nga okola ebigezo. Osobola okuba ng'ogireviewinga, ojja kuba ng'oyigamu sadde ebintu bingi nnyo. Ono bamuyisaani ono Saka Joy agamba ati praise God, but I dreamed my teacher telling me that I passed exam but I was not sure of it. Olota nga teacher wakugamba nti oyise ebigezo naye nga toli sure bulungi. Saka Joy kinjagala okugamba nti wayinza okuba nga waliwo ekintu kyobadde mu bulamu bwo nga teweekakasa bulungi naye nga Mukama akwagezaako okukwashuwalinga. So sikimanyi bulungi ojja kubuuza Katonda ageza okukwashuwalinga nti yes, ekintu ekyo kyekyo kyennyini. What does it mean dream when you see yourself scrubbing or washing men's shoes? Ono yeeyita child of God lyerinnya lyokwe. Mukwano gwange child of God, okulota nga scrubbing engato z'abasajja oba ng'ozoza, Mukama akugamba nti wegayire ku lw'abaami. Abaami bayita mu bingi naye wegayirire ku lw'abaami. Ate nekyala bw'oba ng'olisinga ayinza oba akulaga nti prepare yourself, weetegeke. Essaawa eyo okuba ng'oyoza engatto z'omwami zirabika zinaatera. So bw'oba nga oli married, Mukama bakugamba wegayire ku lw'abaami. Oba ng'oli single ng'osabira bufumbo, Mukama bakulaga nti season etuuse, gezaako okulaba nga weetereeza. Ono bamitaani Nyambulu Esther agamba ati praise God brother Stephen. Okay, I dreamt when my husband was giving me an old watch
and yet he was hiding a new one for himself. And also sometimes I dream him giving me a very old money, but still hiding new one for himself. Please help me, Brother Stephen, to understand his dreams. Nyaburu olota omwami wo akuwa essaawa nkadde, olota kuwa essente nkadde naye ng'empya azikweka. Sagala nnyo kuddamu birooto nga bino binatabula bantu. Nyinza okuddamu ekirooto notakifuna bulungi n'ogenda otabukira omwami wo. Okay, waliwo ebintu omwami wo byakweka, of course, sister wange Nyaburu. Waliwo omwami wo ebintu byakweka nga biri vital, kati ate ne bikuumira emabega. Ne bikuumira emabega, olaba akuwa ssente nkadde ng'ate empya zikweka. So sandyagadde ku adressinga kirooto kino wano naye kusaba mukwano gwange Esther, mpeereza message ku WhatsApp. Olwaleero oba amaaso ka mpeereza message ku WhatsApp, enamba yange ebeerako ku WhatsApp ku comment omwo. Mpeereza message, ekyoto kino njagala tukikwandulinge babiri kubanga andikiddamu obulala ne kitabulatabula amaka go ga bwere. Olwamuyisani Imam, Inama mu 26 agamba that I also sometimes dream being in love and at peace with a man who loves me the same way. This dream comes every year, and I am married but not happy. Some of these men are celebrities in America, maybe because that's where I reside. I don't know. Sometimes my late mom is there with me and she looks happy, at peace when she sees me happy, in love with the man who loves me. Nakati mukwano gwange kinjagala okugamba Inam 26 olota nga olina omuntu mulaavu, and sometimes kyoto kijja bino buli mwaka ate ng'oli mukyala mufumbo naye nga tuli musanyufu. Sometimes bana ba celebrity b'omu America. Kati ndowooza ne bava obuzibu mu maka go. Ono omwami gwo bana bami boolaba mu birooto byo ng'oli mu mukwano ogw'ekimimita ate ng'olaba celebrity b'omu America. Gino myoyo gy'olaba nga you're married to these demons, okay? Tonyiiga mukwano gwange. So waliwo mu nsi ey'omwoyo emyeja so okubeera mu nsi ey'omwoyo ngo mu buli osobeera ng'oli mukyala wa muntu naye nga mu nsi ey'omwoyo waliwo emyoyo egyagala okuba nga gikola ki? Of course nga gikuwasa. So emyoyo gino gy'olaba celebrity tolaba nga olabamu ba pastor olaba celebrity. So kinjagala okugamba waliwo emyoyo mu nsi, waliwo mu nsi ey'emyoyo, mu nsi ey'omwoyo waliwo emyoyo egipasuwinga okubeera mukyala waagyo naye nga giyita mu worldliness. Olabika you're full of worldliness. Olaba music w'ensi, simanyi nyambalayo. So waliwo ekintu ekiconnectinga ku worldliness. Oli mwana wa Katonda naye waliwo ebintu ebiconnectinga ku worldliness. So nga bikwetera okulaba ngo ebintu bino biremedde mu bulamu bwo. Yesu ogambye toli musanyufu mu bufumbo bwo. Of course wabanga waliwo omuntu omulala akupasuwinga mu nsi ey'omwoyo, obanga waliwo demons ezikupasuwinga ozikukiriminga okuba mukyala waazo, tosobola kubeera happily married, tosobola kubeera mu mirembe. Yesu yalina okubeera wakati wa mu bufumbo bwabwe ne kati wano waliwo mizimu. So emizimu gino gy'olaba bino bontu bolaba ng'oli mulaavu na balono Jezebeli yennyini. This is worldliness. So kebeera obulamu bwo obanga mulimu worldliness, mulimu ebintu by'ensi. Ebintu by'ensi ntegeeza ebintu ebiri ungodly, ng'olaba shows ezirimu ebintu by'obugwagwa, mulimu films oyinza okulaba nga si za busegu naye nga zirimu ebintu ebikubanga mu nsi ey'omwoyo bitawanya omwoyo gwo. Kebeera music gw'owakinga, kebeera ebintu by'owuliriza, kebeera emikwano, kebeera ennyambalayo. So bintu bingi ebyokutunuulira wano mukwano gwange. Kinjagala okugamba kebeera worldliness eri mu bulamu bwo, econnectinga ku mwoyo guno ogwa Jezebeli okubanga okukiriminga okubanga oli mukyala gwagwo. Onamuyise Namara Catherine agamba ati praise God brother, I had a dream when I was giving students exams but everyone was not ready and I started telling them it's time for exam. Some get but answers wasn't. What does it mean? So kitegedde bulungi kyotegeeza at the end. Some get but others tokiwandiise bulungi. Others wasn't. What does it mean?
anyway kito kitegedde bulungi paati esembyeyo naye ng'okulota nga abantu bagenda kukola ebigezo naye nga tebali ready ng'ogaba ebigezo wadde ogaba ebigezo kwa students naye nga tebali simanyi oba oli muweereza wa Katonda simanyi oba ng'oli muweereza wa Katonda ekiro kino bw'okifuna ng'oli muweereza wa Katonda nga student bo tebali ready kitegeeza nti olina okukola omulimu olina okweyongeramu okukola omulimu olina okuba nga oyongeramukko mu mulimu gw'okola students bo bayinza okuba nga baali mukwanda performinga bw'obanga oli mwegayirizi Mukama bageza kukulaga nti abantu bewegayirira tebannaba kukifuna bulungi yongeramu amaanyi mu kwegayirira bw'obanga olaba ogaba ebigezo abantu tebali ready ekyo kino kiyinza oba nga kiri ate kitikubuweereza most of the times kiri ate kitikubuweereza so nandagadde okiddamu nga ntegedde oweereza mu ki Nabutusale Juliet agamba atya thanks brother Stephen for your good messages but then what does it mean dream two people trying to snatch your phone and someone helps you to arrest them lock them in a house okutanga abantu bali mu kubba simu yo of course Sitaani abagiza ku kusalako empuliziganya yo ne Katonda akyoyina okukola fe okulaba ngu oyingira mu kusaba n'okusiba okulaba ngu olwana omulabe kubanga takusalako empuliziganya yo ne Mukama bw'asalako empuliziganya yo of course omulabe bw'asalako empuliziganya yo aba akumaze kubanga aba akudisconnectinze ku bwakabaka bwa Katonda oba ogenda kuwuliziganya oyita ne Mukama so okulota nga omuntu abbye essimu yo kati wano bakulaze nti bamuarrestinze ne bamukwata Mukama bakulaga nti connection yo omulaba agezaako okugibba negenda kubeera restored okay so kyekyo mpuliziganya Sitaani bayagala kudisconnectinga mu bwakabaka bwa Katonda asobole okukuba bulungi emiggo Talunga Prosi agamba atya praise God pastor what would be the meaning of mother denying me to marry a certain man of course oyinza okuba nga oli single okay ogezaako okusaba Katonda akubenga akuumuwe omubeezi oba oyinza okuba nga toli ng'oli mu relationship naye nga olaba oyinza okuba nga wabuuziza Katonda akulaga omwami omutuufu oba tewabuuziza Katonda Mukama agezaako okuwoninga oyo si ye mwami omutuufu okay so nja kusaba ddamu obuuze Mukama obanga toli mulokole simanyi obanga oli mulokole yenemu Katonda gy'akozesa okubanga akulaga nti omwami oyo si ye mutuufu obanga oli married it can be another case obanga toli mufumbo naye ng'oli single nga akugaana a certain man era bamukuganye naddala nga muli relationship Mukama bakikoza nja kukola video ekwata ku relationship mangu nnyo kubanga wano abaana ba Katonda bakubiddwa nnyo badisappointingiddwa nnyo mu relationships ono Becky Angel Nakiyimba agamba ati praise God pastor nze maze emyaka 2 nga ndoota ndi mu kirasi nga nsomesa abaana abato nga naye simanyi kikitegeeza nyamba munnange so nze maze emyaka 2 ndoota Mukama akuyita mu buweereza mukwano gwange sister Becky simanyi oba oli mulokole oba toli Mukama akuyita mu buweereza ng'osomesa abaana abato Mukama akuyita mu buweereza okubanga osomesa ekigambo kye so tandika okubanga osoma ekigambo kya Katonda tandika okubanga weeteekateeka Mukama akuyita okubeera omubuulizi w'ekigambo Mukama akuyita okubeera omubuulizi w'enjiri so tandika okubuulira enjiri mukwano gwange sister Becky Mukama akuyita okubuulira enjiri ate ekiruto kino kikulemeddeko Mukama akuyita okubuulira enjiri naye tonnaba kwansalinga ddumi ya Katonda kinjagala okutegeeza nti emikisa gya Katonda gyonna gitadde mu mulimu gwe gwakuwadde so tandika okubanga obuulira enjiri mukwano gwange Mukama akuyise tandika okubanga ositalinga Bible yo bulungi kubanga Mukama akuyise okubeera omuweereza yo okubuulira enjiri